Muwanga yakuba abaana abamu bakyalina muki kubitanda mu ddwaliro. Ontegedde? Bamu ewa Muwanga Kivumbi. Kivumbi yaluzinga akalulu nga tayagala kaluzinga, as simple as that. Ne bakuba abantu nga babalemesa n'okugenda ku district. Muwanga Kivumbi ababuulire drone ya black yavuganga yakubirangamu abantu nga basanga abantu abambadde t-shirt za mukibi ne babakuba. Yes, bino byaddala tebiriko kunyumiza, tebabinyumiza. Waliyo tebabinyumiza, siri wano kunyumya mboozi. Abaana abamu bakyali malwaliro, abamu bakyali n'embale zaabwe. Okyegedde bulungi nnyo. Wonna wosinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde. Togwa mu maanyi ku biriwo byonna, sente ziganye, emmere teriiwo ewaka, landiroodi abanja, manerenda abanja, banka ebanja. Togwa mu maanyi. Kyolina okukola gwesigala ng'okola ki? Nga opambana ng'okola. Nina Obote agenda kubuuza, tutandika okwogera ebigambo. Obote buuza abantu. Abantu baffe tubabuuzaako naye tobalimba. Amaanyi gabaggwemu. Bwe bigaana olwaleero enkya keera ku makya. Bwe bigaana enkya luli keera ku makya. Bulyokeere kituufu nnyo. Ebigambo byaganye kansogale nga neebase. Nedda mmwe mukola ensobi. Abantu babuulire byakola period. Temubazzamu eyo mu stories. Ayinza okubeera era ng'akoze. Nera nga biganyemu. Omuntu yenna akola tewaba nsonga lwaki kubanga kukkiriza mu kintu kimu kukola period. Naye waliwo abamu nga talina kyakola, ali awo talina mmere, talina kyakulya. Ffe kati tuli mu lutalo lunene lwa kubeera na mmere. Kuba kati kyekimu ku bizibu ebigenda okujja mu Uganda emyaka ng'egi maaso. Okuyimirirawo nti y'amaanyi kuba kati abantu bayo gye balya. Emmere y'abantu n'emmere y'ebisolo kintu kikulu. Naye abantu bangi ndaba bali relaxinze, ndaba balowooza technology will be everything. Mugendeko mu malimiro, buli maka gandibadde galinayo akalimiro ne kaba kabibibi. Mulime wakirima lumonde, ebikato olumanye ebikato ebiri mu compound kano. Omanyi lumonde ava wano? Muyitirivu. Ontegedde kinezako kanoko kalo omanyi lumonde ava wano? Muyitirivu. Otegedde kati buba otaddemu n'amatooke ebikolo nga 10. Era story eyo. So ekikulu kya byonna abantu munoonye emmere, mulime emmere, mukole ki? Tujja bagumya kijja baawo. Naye tekirina nnyo kikiyinza kukyusa bw'obanga tolina kyokola. Era n'omusajja yagamba strategically and intentionally. Kubanga awo wali obuzibu. Abantu tusobola bagamba bigambo ebirungi ebibasanyusa. Naye ate waliwo olina okuba very intentional. Buli kintu ng'okikola olw'ensonga. N'omusajja yagamba mulokole n'agamba essaala gisabe naye olina okuyiga okulwana. Okategedde bulungi. Saba essaala olina omuntu mu kkomera na looya. Weebale nnyo. Saba essaala oli mulwadde genda mu ddwaliro. Saba essaala eya ssente tolina ssente genda okole. Kati confusion eri mu kiri ky'obagamba nti mugume. Abantu baguma naye oteekeddwa okubaako kw'ogumidde. Kale Obote omanyi kati nkulwanga mu Nabutambala leero tugenda kwogera ku nsonga z'ebutambala. Kale zantamye nno. Muwanga yajja mu kooti. Zantamye ensonga z'ebutambala. Ekibiina kya NUP ne watabayo looya wakyo yenna okujja okwogera oba okubeerawo nga looya wa Muwanga. Deputy President Buganda, Ssentebe Buganda Caucus, Ssentebe paka Central, mubaka wa Parliament wa Butambala County. What does that mean? Kitegeeza ki ekyo? Abantu baffe katwongere obabuuzaako mulimu mutya mubere okubeera ku MS Media. Bwampadde omukisa obabuuza sibabuuzizza ate nze mu bibye. Ekisooka Nuupu nakugamba wano nze nina omukisa Katonda agumpadde. Byeyogedde byonna byeyoleka bwe biti. Najja ne nkugambako wano nti Nuupu tekibango kibiina kya byabufuzi. Wakingambako emabe ne tuwakana nnyo. Ne tuwakana oba natwali tutudde wano. N'ogira okunsitula ku seeti olaba mpa abantu ebintu by'obulimbe by'ekisiru. Naye nga Nuupu tekibango kibiina kya byabufuzi. Ekyo nakikugamba kubanga bo beeyisa mu ngeri ndala teriyo kibiina kya byabufuzi kyeyisanga bayaayi ba NUP. Ontegedde bulungi nnyo. Naye bwe nayogera ekyo abawagizi of course bo babaayo
abalumwa oli bw'oyogera ku kintu kye awulira nga gwa mulumba nene ensonga naziwa kakati tokisuubira kuba na balooya kubanga era nopu terina balooya tosuubira kuba na balooya kuba tekiriwo established ekibiina kakati ababaddemu ab'amaanyi ate obw'amaanyi gwe bakutte abadde aboggola muwanga ontegedde abadde aboggola si kyo abaalimu ng'abalooya ba Honorable Sseggona babasenza luti bati nga kikere genda eri ne bakwata bo bwe baalaba Sseggona ne balaba nono omuyimbi w'ekimansa nnaku Walukagga ne balaba nga Walukagga mulungi nnyo okusinga Sseggona era mukugu nnyo mu byobufuzi okusinga Sseggona era muyivu nnyo okusinga Sseggona ne baba wawaalo oyo yali looya kati Walukagga lwaki yagenze mu kkooti n'awoza amplitude test ate nga amplitude test yayitako kakati kitegeeza nti bino byonna ebintu nakugamba decision gy'okola etegeeza kinene nnyo mu bulamu bwo ne mu future yo n'ekiddako okyegede bulungi nnyo yes okusalawo kwokola kuba bo basalawo ne bagamba nti bwe bapima abantu basatu omuli Magoola omuli Sseggona ne Walukagga Walukagga matabuta tagambwako ontegedde ne bamukwasa kaadi nga bagijja kwani ku Sseggona ali yayinza okumbuuza waliwo ga Sseggona afuga ebbanga ki tebukoowa takoowa kuba omuntu ebyo ebibuuzo ebya bulijjo abadde ebbanga ddene politics mwe mugenda mumwonona politics si wakulyako ontegedde si wakuwanyisa nti naawe kwata munange nkuttemu nedda politics si kidomola ky'amazzi politics talimu ka buntu politics ali scientific because politics is the art and science of managing society bwe muba mulina manager omu okumala omwaka gumu nga yaliwo politics will look for the best era bwe tuba tutunuulira politician tetutunula mabega we ebiseera ebisinga bwe tuba tukola decision tutunuulira kiki kyayinza otuyisaamu akaseera ako ebya history tubirowoozaako lulala nga lwe tukulosinze tutandise oyingira mu leadership naye politically obeera n'omuntu nga si mukwano gwo naye nga n'ogamba oyo MS mwetaaga kyekya Sseggona oyinza okuba tonjagala naye neetaaga kyekya Museveni oyinza okuba tomwagala naye mu kiseera kye tulimu bapolitician be tulina nga Bobi Wine yaddirira Museveni entegeera ye nga yeyo nga bwe mugirabye kirungi kati mugirabyeko mwenna bonna tewali oba mulimba oba nti Bobi Wine katomanyi ntegeera ye ne bwoba omuwagira nnyo era bwodda mu kisenge ogamba naye atutuusa ono amafuta nga ndabanga akalinga akaguddeyo okyegedde kakati mumbeera efaanana bwetyo waliwo wootuuka n'ogamba nedda ono tetumwagala naye gwe twetaaga olw'embeera eriwo okyegeera kakati bw'ombuuza lwaki tebabadde mu kkooti na biki bino byonna Muwanga ye yabyekolera abandi badde mu kkooti yabadikira yalinga dead politically yabadikira yalinga dead nze Muwanga Kivumbi tewali lunaku lwe yanyiza nga lwe yatandika kusoma n'agamba eyo wakalu awo nawo tewali muntu naawo tewali muntu kakati nabo bagamba awo tewali muntu ewa Muwanga he wasted a lot of time ng'ali mu kweparadinga ng'omuntu ategeera naye nga byonna ebikolwa biraze bulazi nti Muwanga tategeeranga obulamu bwe bwonna yeparadinga nga omu ku bagaya abali smart mu politics but is the dumbest person ever lived politically nkubuulidde because when omanyi kankubulira ekigambo kimu ky'olijja okujjukira abantu bayigo obuferefere buli within us obuferefere
omuntu asobola okweparadinga nga ategeera nenga tategeera ng'akozesa okumanya okutono kwalina oba ontegeera kubanga okumanya buli muntu osobola okumanya naye okutegeera ekyo kirabo kiva eri Katonda kirabo kubanga buli muntu asobola okufuna access to information n'otegeera ebintu ebimu n'omanya ebintu ebimu naye okutegeera kyo kirabo okutegeera wokolera n'obalansinga n'ogamba nedda wano mbeera nedda njokya si crossing this line so Muwanga alina line ze yakulosinga Muwanga teyakulosinga Muwanga yasaatuuka busaatuusi era bwe kiba mu ntalo Muwanga yagenda n'agwa mu landmine gun field yagwa mu ambush kati olwokuba yali asaatuuka busaatuusi kati yagwa mu landmine field nezimukuba kati zimukubye kuba zimuyuziza ontegede bulungi nnyo kubanga yasaatuuka alinga atamanya nti bali mu lutalo because abasajja abakulinako history w'okugulira n'engoye ng'oyingira parliament because nze nkugamba ekintu kino ffe tulina omukisa gw'aba Museveni ba Museveni abo bo tebaalina mukisa mulala bo bennyini baali balina okweyigirako naye ate ffe tulina obbayigirako kuba weebali ontegedde Museveni bwe yali ajja mugundi mu buyinza walaba ebintu bye yakola bw'oba tewabiraba wabisomako nti waaliwo kuuzi ez'enjawulo awo kuuzi kumpi nga 6 okuviira ddala kwani okuva ku gundi nga bamukwasa independence obote jjajja gwe bamukwasa naye gwe bakwasa ye bamukwasa nga prime minister babaali tebaagala wano kintu kya president ekyo kyo ffe twakiyiiya nante ffe twalirimu parliamentary system ya Bungereza ngera tulina kutambulira nga saa minister webale nnyo kati bakikwasa oli kati ffe ddiiru ne tugenda tuzigwamu bugwi olw'obutamanya kuba twali tetulina we tuyigira naye mbadde nkugamba nti ba Museveni bwe baali baagala obuyinza bakola batya baali bagumiikiriza nnyo ekyo kimu balekawo emirimu gyabwe ne basibeera mu nsiko emyaka 5-6 nga tebakyalya kuba Museveni agamba nti baatuukanga n'ennyama eddiba libanyika balifumba kati ekyokulabirako ekya Dr. Kanukiza Besigye aleseewo omulimu Nairobi mu Aga Khan ayingire ensiko asule nga ensiri zimuluma kakati ebyo bye nkugamba nti ffe bwe tuba nga twagala obukulembeze biki bye tukoze ontegedde Museveni gulya ssente za gavumenti ezaaliwo kuba omuntu minisita ali ku level ya minisita yali asobola okubba ssente nga bakivumbi babadde bazikola ki bazikuba babobi wani bwe bazikuba n'abalala ab'ekikula ekyo ontegedde n'agamba nedda sijja kulya ssente kaŋŋende nkole system n'ayingira ensiko akole system ekyalala Museveni mu nsiko si lwakuba nti yali mugumu nnyo wano nedda veko yagenda kuzimba system ekyo kye tubadde tukabirira ku b'ebibiina bino naddala Nuupu ne tubagamba sisitimu yammwe temugizimbye mwe mwagala kutandikira in the middle temulina base wansi kitegeeza ne waggulu gye mulaga teri kantu temulina base wansi mukolera ku propaganda kuwoggana Nuupu luffe people power our power gwe nolowooza nti ebyo bikola sense nenga tebirina mulamwa kubanga bwe oyogera ku people power ani alina abantu abangi obudde buno ye Museveni yewa people power omutuufu kubanga ye yakulaze nti people power kati people power gwe ng'ogamba mbuno nga gw'olina kali akayumba egundi ekavule n'olugamba nti gw'olina amaanyi g'abantu so kati ne mutambulira nnyo ku propaganda ne mutambulira nnyo ku by'obulimba ebitaliiwo najja ne nkugambako era ekigambo ekirala nenga nti Nuupu eri mu kawungeezi kaayo wakiŋŋamba era n'owakana twawakana ne nkugamba nti Nuupu etuuse eri mu kawungeezi kaayo nga bw'onoogamba ti kati ssaawa ziri 11 wano wetulaga enjuba egolooba
obudde bugenda okuzibirira Nuupu essaawa eno otwogerera tuli mu ssaawa egi ey'ekiro ku Nuupu ey'ekiro buli omu agamba yingiza ebintu mu nnyumba tugenda kulya kyaggulo kwebaka kati ye Nuupu ye Nuupu nti Nuupu eri mu kaseera akasinga okuba akazibu lwaki kubanga teyazimbibwa mwagizimba nga mutunulidde Bobi Wine ayina amasannyalaze era oyo tayogerwako era oyo kiki kyovola nti nze until today nkyanenya Bampuuga nkyanenya Mwami Sseggona akali amaggwa naye abo bonna mbanenya okumwegattako from the beginning twabagamba temwegatta ku muvubuka oyo omwana muyaga omwana muyaayi omwana muzanyi wa firimu ne balaba ne ku firimu gyafulumizza erimu n'emirambo gy'abantu ne basigala nga bakwata emitwe gyabwe gye bagiwandika kati ng'oli afulumizza firimu n'agenda ne ku red carpet oli n'atambulira ne ku red carpet ng'afulumizza movie egenze mu categories za movies bali balina movies empandike ziriko ne script mwe mulimu neza mwezo omusaayi ogwalabikira mu firimu eyo gwo gwali gwa ddala ez'abalala bakolanga tomato sauce ontegedde kati bakulaze nti now that documentary has been done ekoleddwa ontegedde gwe n'osigala ku level yo nga gwe mwami kali amaggwa ku level yo n'osigala ng'okyasobola okuwanika omukono bwoti mu bbanga kabonero akalaga nti you made a choice n'omugezi awuubwa kubeera naffe okubagamba ebyo ebigambo bye twabagamba si nti ffe twali tubasinga okutegeera nye ffe twabirabirawo olw'ensonga ffe twali wabweru nga ffe tulabira ewala olw'ensonga nti ate twali oyo twali twamulabako dda ontegedde kubanga ebyobufuzi si ssenyiga Museveni yabagamba si ssenyiga nti okeera ku makyano gala benkutte ndowooza ninamu ssenyiga ebyobufuzi si bwe biri oteekwa okuyita mu matendekero waliwo ensonga lwaki tetwesimbawo omanyi gwe abantu abakatukubira amasimu lwaki wesimbawo si buli ayogera ku byobufuzi nti aba ategeera ebyobuki kituufu si buli analyst omulungi mu byobufuzi nti anaaba analyst mulungi nnyo ng'atuuse wali ku parliament floor lwomushana bw'akola analysis we basiraje lubwamu nedda ye gundi wuliriza ye nsobi gundi gye baakola ku gundi ku Kazibe Bashiri nze Kazibe Bashiri nali nadiiringako dda naye Kazibe Bashiri ffe nze namulondako nga tumulonda nga president w'abamawulire n'omwana omuwala bamuyita Lugemwa ng'olwo bali omu ye president omulala ye vice we be basinga okwonoona amawulire paka n'ebizibu bye tulina olwaleero oyo Kazibe Bashiri era twamulonderawo Kibuli ne tumusitula ne mu bbanga Gold Kampala si Kibuli Gold Kampala I don't know if you were there. I was there. Ne tumusitula ne mu bbanga if you remember. Ng'awangudde Abulubowa. Yali avandudde Abulubowa n'awangudde ne Kasuku. Ne Kasuku yali yeesimbyewo ku olwo lwakuba nti ye teyalabikako yadde. Ontegedde. Naye gwe okimanyi nti olwaleero ate lw'okizuula nti singa twalonda Kasuku osanga twandibaddeko n'ekyegenda maaso. Okitegeera kye ngeeza kugamba. But nze already ne mmala okulaba leadership skills ze ne mmanya talina. Kati nemanya nti akasajja kano kasajja kalungi wano ku muzindaalo musajja mulungi kati nze senga nze nali nnondereka wempe nali sironda Kazibe Bashiri kuba nali mmaze okumulaba ntasobola kati naffe twali twalaba Bobi Wine kubanga ffe twadde mu entertainment sirautu nti omusajja ono mubi nnyo mulabire ku bantu bakoze nabo ba master parrot baluwa Babuchamani lwaki yandibadde omwavu obudde buno ng'akoze naawe ebbanga lyonna okitegeeza kugamba nti omwana ono omulema akoze naawe n'akukolerera n'abeera nga ye talina na nnyimba essaawa eno Buchamani kimusumbuwa teyagenda mu studio kimala ffe tulina history w'omuyaayi oyo ng'asobola okutuula wano bw'ati n'akoleeza enjaga n'aleeta amayirungi ne byonna n'abireeta n'abiteekawo wano ne batandika okujwa ne batandika okunywa ye mukyala we n'amukubira essimu n'ajja n'amukimawo n'amugamba waliwo akukubidde mu nnyumba n'agenda ye ne yeebaka bano ne basigala wano nga bagangayira ne bukya ku makya nga bo tebalina kye basobola kukola ye ng'alina byagenda okukola so yaba ayagala yaba abeera ku topu he has always acted
directed those movies. Nga tubimanya tokane ono muyaye nnyo temumwetembereza. Kati ne bine ebyokugambo bamunoonya biki byonna eyinza ba movie. Byonna movie tewalabe ne mukyala we yekalakasa bwalimba. Kati Babi ne Bobby of course babaddenga ne film dino gye bazanya eyasookera ddala gye besanga ku National Theatre. Babi yali gundi first lady. Nga Bobby ye president. Besanga mu kitegeeza ku National Theatre. Bazanyi ba film. Yes, ne Babi alina empapula mu gundi kuva kwe mu Didie Makerere. Same applies to Bobby Wine. Ochegedde. Kakati bo bayagala okuzanya filimu za bazirete muki ne mu reality. Naye byonna bogenda okubitunuulira. Omusango ngusalira gwe nange. Ochegedde. Abana Uganda baffe. Dirwe mugenda okuzuukuka okutegeera kiki kye mwetaaga mu nsi muno. Kubanga baba abaagala bafuga bo balina kye beetaaga. Museveni yali alina kyayagala. Kivula kyamwanguyira n'amanya what I want n'abakwata n'abafuga abatuusiza wayagala. Ntegedde. Kati mumunenya mufaananira ddala Bannayuganda bafaananira ddala omuntu akeera ku makya n'agaana okusoma ng'alina school fees. Ontegedde n'agaana buganya okusoma nga muganda we bw'asoma. Oluusi nga yamutwala ne ku ssomero. Muganda we bw'amaliriza. N'atandika ate omuwalana. Ng'amunenya lwa kusoma. Kati ye Uganda. Nti olwaleero bw'obuuza Abannayuganda bw'obabuuza ekibuuzo n'obabuuza mutubuulire. Museveni bwe yajja mwamugamba ki? Oba mwategeeragana ku ki? Kuba ye yategeeragana ye yabagamba twagala fundamental change. Tugenda kuleeta freedom. Tugenda kuleeta biki byonna abireese. Mmwe kiki kye mwali mwagala ye diiru yammwe yali ki? Omanyika nkugamba ekigambo kyabulabe nnyo okuyingira mu ddiiru ng'oli akulaze gwe weefunira nga ye takubuulidde gwe okola ki? Ye waafunira nga alaganze gwalese nti olaba MS gwe tomanyi ojja kuba millionaires. Naye nga teyeeyogerako. Ye teyeeyogerako. Omanya nti firimu gye wogenda mu nzibu nnyo kubanga ojja kumaliriza ofuna ezi nga bwe yazigamba nga ye afuna ebi. Okyakyala akugamba essebo twateesa n'omukono waguteeka wano. Tikakkana kola mirimu gy'olina okukola naye ng'olaba gw'okola ddonke waaka kyekiri ku Bannayuganda olwaleero. Kati gyatuddeyo wano eno nawulidde nti mukyala wa Mugwanga anoonya President Museveni amwegayirire. Lwaki teyamwegayirira before nga lwaki ye teyeegayirira bbaawe? Amunnyonnyola what exactly happened nti information gye bamufeedinga there is no wuliriza Muwanga yakuba abaana abamu bakyalina muki kubitanda mu ddwaliro. Ontegedde? Ewa Muwanga Kivumbi yaluzinga akalulu nga tayagala kaluzinga as simple as that. Ne bakuba abantu nga babalemesa n'okugenda ku district. Muwanga Kivumbi ababuulire drone ya Bulaka yavuganga yakubirangamu abantu nga basanga abantu abambadde t-shirt za mukibi ne babakuba. Yes, bino bya ddala tebiriiko kunyumiza, tebabinyumiza. Waliyo tebabinyumiza, siri wano kunyumya mboozi. Abaana abamu bakyali malwaliro, abamu bakyali n'embale zaabwe. Okyegedde bulungi nnyo. Bakubuulire waliwo kibenzi nakikuba n'ebifaananyi kiri awo, kibenzi kiri awo kigundi kyali kyawo kyono ntegeera luvamambi kyali kyane kyekyakolanga effujjo nga kidropping omukazi we mulala Aisha Kabanda nga kijja kidropping off abantu ku polling stations nga bagenda ne bajja ku polling station gye balowooza nti bayinza okuwangulawo oba bayinza obbawangulawo ne bakyusa ne bajjawo abaddewo ne bazzaawo omulala nga babavugira mu kibenzi kyawo kikaddekadde bali bakisibye n'omuguwe mabega okabino oba kiriyo ewat kiriyo waliwo drone gye boogerako nalabe ne mu kibi agikaga nti omusajja alina drone. Yes, agirina. Kakati bino byonna byenkugamba biki era omuzannyo gwamusunirawa? Omuzannyo gumusunira kubeera nti yamala otegeera kubanga nayo n'obululu yabubba basenene wawawawa kati obululu obwali buva eri mu bagundi muba mukiibi bwali bungi
kati ne bagamba ati tubakube temubakkiriza kukola ki kutwala bululu ku district jukira district ngabe kikubo kya Mbuga bwe kiti Muwanga Kivumbi bamuzaalaawo eri ennyumba ya muganda we wali wansi ontegede bulungi nnyo mwe beekwekanga mu garage era it explains why beekwekanga mu garage kubanga tebaali booko baali bamasinale baali tebamanyi kubanga owoomo oyinza owulira emundu n'ogenda n'oyingira garage kubanga ekitundu mba nkitegeera okwata mu lusuku wano ng'oli wa muzeeyi wali nga ndi wa ontegere kyengezako kugamba Museveni has the information era mukyala wa omukyalo oyo Dr. Nampewo ayinza okuba alina naye story endala naye nze kale naye kamuwe yange effujjo lyakolebwa ochegede because buli omu alina entitled ayinza okuba naye alina story eyiye oba oliawo baawe gye yamugamba ontegedde kakati alina naye okutegeera ebyali ku ground ebirala bingi ontegedde mugambe nomuga nti waliwo essaawa enazo ne gundi yakoze story NTV yagenze neraba n'abavubuka be bakuba bulungi nnyo story weeri I saw it somewhere oba gundi bulungi nnyo ng'abaana boogera bulungi nnyo the good thing bulungi nnyo ekyo kyansanyusizza ontegedde drone eya Bulaaka yayinza okuba tagimanyi nga teri mu basirikale ng'erimu bamasinale abanuupu nga bakuba abantu so abambadde t-shirt etali ya nuupu eimu yali nti obululu tebwambuka ku district temugendayo kubanga embeera yo neteekebwewo wabeewo okuddamu akalulu ako kubanga olwedde yali amaze okukibala nti kano kansunye kubanga ogambe nze eno yonna ewaabwe gyeyandigambe nti ewaabwe waliwo n'omusajja omu yabula paka kati kyamani w'essene n'aluwa yabula ne kakati yabula anti y'omu ku baali bakyanga emizannyo yatyo muyola nakati yabula nejjo twabadde nze jjo nabadde senene ewa Mama Loda nabaddewo kaawo ne babuuza bannaye Kooko yalagawa Kooko wamama munyumiza Kooko yalagawa yabula paka leero tewali amanyi gyali Kooko ontegedde bulungi nnyo wali bamuyita mukonzikonzi mbuye agenda n'ambeera bw'ati yali golaba oyo no ne kadi gyalina eyamuweesa obwa chairman yeye n'alemu naye mwami Muwanga Kivumbi bambinoza adda muwererera abaana which is okay which is okay alina okulwana naye mu kulwana yateekamu yakola irregularities nyingi kubanga waliwo okasomero bakayita saadi waggulu awo gundi we yalondera kazibwe we yalondera awo tutuukawo nga waliwo emivuyo era Muwanga Kivumbi awo yatuwangulawo naye yatuwangula n'obululu bwali 20 oba bumeka ochegedde awo wenyini awo naye omanyi kyetwasanga wali nga layini ziri ezi layini emu ya Muwanga Kivumbi ne gundi layini endala eyaba NRM nga tetambula lwose lwaki ziri layini bbiri nga bano abajja yitawo ono mulekasa agenda alonda ave wano bajja tukolere fujjo abamajjirana mu boda ba Muwanga Kivumbi naye nga ssebo ogumu ekitundu nga gukwatira awo wennyini bakola bati wabula genda gwogenda olonde genda olonde ugire Kooko kati Kooko tumuyitira poliisi awo wennyini Kooko bwe yalonda era poliisi yajja naye yajja luvannyuma nga Kooko yeemuludde okuvako tetuddangamu kumulaba buli omu tayogera waali nze mmanyi nti bamumanyi waali naye just bo balina okutya olw'ebikolwa bye bakola nti bajja kumuyoola so kikyengezaako kugamba dokita ayinza okuba nga naye alina emboozi dokita ayinza okuba alina emboozi ye naye alina okutegeera nti mwami we waliwo byabadde tamugamba ontegedde ensonga ezakwasiza Muwanga Kivumbi sizinaako bukakafu era sibwetaaga kooti ejja proving naye ebyaliyo tebyali mu mateeka omwali n'okubika maama kubanga yo nayo yali sasaga ennene yasobola okutabangula ekitundu abantu gwe bagamba kati poliisi ekoze ekyo kati maama yabaaki kuba maama yabikibwa tewawulira ku mawulire ago nagawulirako ani yamubika lwaki baali bamubika era intention yali ki okubika omuntu omulamu ani yali afunamu ekyo era ali ogwo Muwanga Kivumbi ku mbeera eyo
Muchekede bulungi nnyo nga bakuba nga bonoga nti ate bano be bakuba ate ono yakaaba akuba ate yakaaba akuba ate yakaaba bakolanga effujjo ate nga bo be bakaaba kyokka ne mu kiseera we yandibadde aterereza embeera ate yeyongera gisajjula kuba President Museveni afuna reports ezo zonna bw'amala okuzifuna akola ki ayogererwa kitula ku maiden speech ye ate mwami Mwanga Kivumbi amuddamu nati Mwanga Kivumbi ye yagamba nti president information gye yafunye si nfubufu naye byonna byeyayogedde bya bulimba abamufeedinga amawulire amafu. President Museveni alina ekintu bwe kiti abantu abakozesa yo code omanye yo nayo code Museveni bamuwa information enfu Museveni bamuwa information enfu Museveni tatuma muntu omutatuma babiri kituufu wano wennyini asaba saagala muntu yeesiriwaza alowooze nti amanyiyo intelligence ya Museveni teyandi kufugidde myaka ana bw'oba olowooza nti byafuna bifu Museveni ku mmeeza ye kutuukako ebifu n'ebituufu bituukako ensonga lwaki nti anyiga ba agent mukaaga mu kifo kimu bonna baleete ripooti ontegedde bulungi tatuma muntu omu tatuma babiri golooza laki yagenze walala waliwo newalala effujjo lye lyabadde lya Bobi Wine lingi nnyo era ne President Museveni yakyogera waliwo wanje wabadde effujjo waliyo effujjo lingi kubanga baali balina ekirowoozo ky'okufuna obululu obungi naye obululu buno bwaba disappointinga obululu bwagaana okutuuka ku level gye baali baagala senga Bobi Wine yatuukako mu 50% wandibaddewo ensasagge naye obululu bwabatima wabwagaana okutambula ne butuuka bwe bwali bulina okukola ki okutuuka abantu bangi baali bakyaye Bobi Wine naye nga tebaagala kwogera yensonga lwaki tewe yalondera yafunawo 8 Museveni n'afunawo 2 okikegedi kyengezaako kugamba ate nga lulimbu nti Museveni nawali wennyini wetwali nze naliwo bwe nti nalina ekyaliwa nga babala obululu olw'eggulo ne mugamba mwami kazibwe ne mugamba Museveni awangulidde waggulu leero nangamba kikyotegeeza kubanga awo Bobi Wine yawangulawo Bobi Wine yafunawo obululu bwali obululu oba bwali oba oba nga 5 mu 7 awo nga Museveni alinga mu 2 ne mugamba Museveni awangudde wano era natuuka ne mugamba wano ani yamuwadde akalulu Museveni nga luli afunawo kamu ate ne babuuza okyegedde twalikaawo enamuŋoona awo kalulu kali akagwa nga just nokulawo obulabi ng'okutama mu bbaafu lwakya jjukira akalulu Museveni abeere no wansi lwaki ofunyamu akalulu ani oyo gwowa omusajja wafawule wali wakati nga bakwagala ogire bugize oti omanyi abaana kye bagamba kateeke mu booti otiikinge akitegeeza bw'okateeka mu booti Museveni ali eno omukono bwe gukola bwe guti otiikinga Museveni bwe gukola bwe guti otiikinga mulala Bobi Wine ali awo wakati kateeke mu test boat era bana bagambanga kateeke mu baafu boati katukulaba tiikinga kati omukono gukiriremu bugirizi gukolemu kano kakati ebyo omulundi guno byalagawa Tegeza Museveni yanoonyeza akalulu Museveni n'addamu n'abufuna naye bano bennyini be babadde bamuwa obuwagizi bw'okimanyi nti Bobi Wine amazeeko kampeni ng'anoonyeza Museveni kalulu atya anti bw'ogamba omuntu bw'omugamba n'omugamba nti protect your gains gwe nojja n'omugamba nti tolina byoprotectinga ontegedde oba omuzuukusa bwongo omusajja agamba sirina kubanga teriyo muntu kankubuulire teriyo muntu aleka nyumba ye nga nzigule nga mulimu ebyokubba tewali ne bwaba temulimu byakubba abantu basiba ennyumba gwe nagigulawo bwoti naawe n'otya kugamba abantu basiba ennyumba omukazi yasiba ennyumba esuzo ne bimugwako munda ayinamu kufulu 3 wabula ayinawo kufulu webale nnyo kati ogamba omuntu tosibawo nnyumba yo tolina kyofiirwa because yo Bobi Wine kyabadde alanga Museveni ye nga gamba sibawo akayumbako mwana wange mu mbeera yonna sibawo ki akayumbako ebirala binajja ne bisangamu buno obutono bwokola ki bw'olinamu kati ye Bobi Wine ng'ayogera ddala opposite ebyo byokka biwadde Museveni obululu bw'otomumanyi muwendo kati ensonga eno ya protestive vote gye bali bateeseteese bano
ba follower tubaita ba foot soldier mu lulimi bagenda kiki kye bazzaako kati ba foot soldier tebakyaliwo ate wache tebakyaliwo kati tebaluwa protest vote senga togiraba kati foot soldier asigadde ogwo Bobi Wine chovola wakati abeere egundi naga ngenda kuliyo mmere ngenda jia mukono ye foot soldier yazunga yadduka yatambu bantereke emputa sasa tunja kuba mvudde sasa babajja bakube emigo noyo mwami bakireke olaba nti ali mu comedy ontegede ali mu comedy ogenze montana z'abafu bali bewa anti kyengugamba bafu balamu bafu kati bakole ki atuyananga sabo muwanga obulamu tenga naye yafa bakole ki akawanga ayagala naye kufa ki what is the point so basa ayagenze just uwuliriza fe eno mukyala wali mukaba agamba nti tosula waka bamubikudde n'ebbeere simanyi ne bakola batya ne bamutuga ne bamukola biki ne bamukwata kutambula mu ne bamukwata video ne bamukola biki n'asamba omu oba teyagudde kati omuntu ali ku level eyo gwate oli eri oli mu kugamba nti ate kakati nze ndi wano ngenda kulya mpuuta wane kakati who is fooling who? What are you doing? Government ye kugamba ate nze nali nabagamba nadda even before the government bwebe yagala bukyagulanyi tesobola munonyeza yadde ennaku ebbiri ontegedde kakati gwe ngamba otya mbu nakosesiza obukodyo bwange ne munziruka ku basirikale abaani aba Museveni abajjajja abo oyinza obaddukako okakasa oyinza obaddukako simanyi oba asobola kakati abyo byonna byonna biggwa kati gwe literally he's lying about everything. So no yali amugoberera nga yetaaga change waliwo abadde ne suubi nti government bagikwata onafuna no at least onabereko RDC embere mbi bagiveemu bazzaako ki what next now embere mbi ekisooka kambagamba amazima agatakaawa change will come but are you ready for change? I'm ready for change me ochegedde change will come but are you ready for change? Ontegedde kubanga change bwenejja enze ndowooza omuntu omugezi essaawa eno foot soldier wandibadde oteekamu obudde bungi nnyo okunoonya okweteekerateekera change enejja enkyukakyuka eri enejja gwe gyoyita new uganda empya weteekereteekere uganda empya soko lowooze ku biki byoyagala mu Uganda empya byetegekere enzo okujja nga teyagala bodaboda ku nguudo ngezagala mu kyalo eri ngezagala mu sababu eyo mu kibuga nga tuleta boda nga Uganda empya ogenda kukola otya ate ng'ebyo tukoze mu Uganda empya anti nkugamba nti bw'oba wetegeka olina okwetegekera Uganda empya eyinza okujja ng'egoba taxi mu Kampala congestion nga taxi ekitononye koma mukono ng'obadde ovugira Kampala ng'oli buloka wa taxi e Kasubi kati oba ogenda obodda kibuga oli malodi ogenda olime ontegedde bulungi nnyo eba Uganda empya eyinza okujja nga si yene ya Museveni gy'ogamba nti ngenda kubeera ku social media wano njogere egambenti ebyo tebikyaliwo baba tukoze Uganda MS bakugamba nti kati omuntu okubeera ne channel ng'eno onosasula license ya milioni 2 buli mwaka ayogera obwogezi kati nganze olina okubaawo n'akakadde otyo kutuwuliriza views zo munnange kati Uganda empya are you ready? Anze siri ready nayo chegeza kugamba kati kiki emeza kugamba nti Uganda empya tugyetegekere kujja mu mbeera enzibu kakati kiba kirungi n'obeera ne kyebayita resistance emala nti senga Uganda empya ejja n'entomera bweti kubanga Uganda empya biyinza okuba nga terimu nepotism terimu corruption kubanga byetulwanyisa si kyo bajje bakugambe nti kati office ogiyingira with merit togiyingira namanyi MS ontegedde olina ebitabo ebimalaawo nti siinaawo kati okuyingira office out of merit and experience ye Uganda empya you ready kitegeeza kiddayo ku ki
ku ssomero Uganda pesa okujja nega nti motoka twagala 210 n'okudda waggulu nga gw'obadde n'akamotoka ko akakadde akakola ki akatambula nga mu Uganda enkadde bakakkiriza so ekikulu kya byonna tegeera Uganda empya tujja gifuna naye tegeera olina ogyeteekera n'olwekyo obudde tobumala mu kulwanira kufuna Uganda mpya obudde bumale mu kweteekateeka kubanga Uganda empya ejja kujja with the time kati kozesa buno obudde kozesa guno omukisa nga Museveni waali akkiriza bino byolaba weteeketeeke in one or the other so kati futu soja amagezi genkuwa kweteekateeka kikulu weteeketeeke mu bwongo mu mubiri mu kutegeera ne mu buli kimu kubanga eno Uganda enkadde Bobi Wine mwafuukidde owakabi kati ate gwe tofuukiddeemu kitegeezo olina fuukira mu mpya kubanga ye Bobi Wine Uganda empya buli omwana ogyetegekera buli muntu yenna erina okujja Museveni is not going to be here forever. Museveni era kiyinza okusigala wano ezi Musevenomics ebyenfuna style y'ebyenfuna kubanga abantu bagagawadde ku mulembe guno yes sente bazirina abantu sente bazirina gw'okaabira eyo nnaku yo gw'omanyi naye abantu sente bazikola ki bazirina so Musevenomics as a theory can stay ne Museveni ulugo naye njagala nkuwulira amazima omuntu yenna anaaba teyeetegese era ogenda kuwulira ebigambo bino nga Museveni agenze omanyi nze ndi mulanzi ngera bwe mbadde njja nkulangira ebintu bingi wano ogenda kuwulira ku bigambo bino senga Museveni abaddewo bannange buli gw'onoowulira ayogera ekigambo ekyo ojja kumanya nti teyeetegekera Uganda mpya singa Museveni akoze eki abaddewo ebyo ebigambo ojja biwulira ontegedde oli akaabire Museveni agamba Museveni waffe era Museveni yali musajja bannange ojja kumanya nti oyo teyeetegekera Uganda ki mpya nti byonna byabalabi balidde ku Museveni naye omuntu ategeera kati tobalira ku Museveni balira ku Uganda eddako ontegedde Museveni kati tulina muwagira bwagizi tulina mukozesa kubanga takyalina kyatwetaaza naye ate ffe tumwetaaga nti buli so awe tuli mwetegekere bwetegesizi Uganda empya ebasange nga muli ready for it failure to do so mujja kufuna ebizibu ebisinga ku bye mufumye ku mulembe gw'omwo gwa Kyagulanyi ng'abafeere ekyokubiri ekisemberayo ddala ku ekyo ebyobufuzi byawedde tugenda tukole mugende muyiribe naffe kati wano tuli buli omu gy'oyiribira genda oyiribe va mu byokwerimba mbu simanyi ngenda kukanoonya nyinza okukabanja nyinza okukakola ntya tokyasobola kuba ne gw'okabanjiza abuzze naye yennyini tamanyi gwakabanja kubanga temwakamuwadde otegedde kati naye abeewuunya mumwewuunya abakola ki era Bobi Wine yanyiigidde abafuutu soja anti bonna bawa Museveni akalulu kati agamba ebisajja bino gyo binnimba bulimbe bimpaana buwanyi ali eri yagenze n'abawabira ne wa mwami Sentamu mu bijja yagenze paka ku bijja n'abagala taata abayaaye bankoze ki bangasigasi ontegere bulungi nnyo so bino byonna is just confusion. It's because of his confusion that we are having these issues. Bamuwanga Kivumbi kati bali munda tebalina abawolereza bali awo kugamba byonna tebikyanyuma kati mpulidde bagambye bagenze kumulabako olwaleero ekitalya ebyo byonna bya bulimba kale obote wabasibudde sina kye mbagamba kiro wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Obote tugenda kukoma wano olwaleero byayogedde tubitwale nga byansonga ne batabitwala akuume ne batabitwala nga byansonga